at extremeevents.com. Era nga balina ne company etegeka emikolo ejenjawulo mu ggwanga erya Canada buli munnayuganda era bwe yalotegeka omukolo company ero bagiyita Extreme Music and Events. Ojja okusobola okubafuna osobola okuba nga oyogerako nabo. Essimu kw'osobola okufunira omukyalo ono Doreen eri +1 64 79 29 03 40. Osobola okuba nga omutuukirira n'oba nga osobola okwogerako naye n'akubuulira ki ekyetaagisa na ngeri ki gy'osobola okuba nga obatuukiriramu basobole okukolera ky'oyagala. Then conference endala ey'okubiri gy'ensembyayo bagiyita the Global Conference on Girl Child Empowerment 2024. Ng'eno nayo egenda kubeerayo mu mwaka gwa 2024. Omulamu omutuufu ogwa convention oba conference eno Empowering Girl Child to Change the Future egenda kubeera mu kifo kyekimu kyenjogeddeko wali oba kyensosa okusoma kweri post esoose baje ekifo conference eno botiki conference eno wegenda kubeera bayitawo Woodbine Banquet and Conventional Hall 30 Vice Regency Boulevard, Toronto, Ontario, M9W7F4. Registration is abantu bonna abali international, deba international delegates kweziri, hotel books nzizona kweziri, ejjatandika ngenda kuzo mwezi 23 omwezi, ejjakutandika kuzo mwezi ejjakubira mwezi ogwokusatu, ngenda kuzo mwezi 23 okutukira ddala ngenda kuzo mwezi 24 omwaka 2024. Ngoyagala okwogerako n'abantu bano bekikwatako bayina WhatsApp number eri +1 647 616 1415. Osobola batuukirira ku email yaabwe info at the marriage the tindako. Osobola batuukirira ku WhatsApp number gye nkuwadde, osobola okubatuukirira ku email yaabwe eri info at theamarriagegirls.org. Osobola batukira ku ndala eri damraj@gmail.com. oba osobola ogenda ku website yaabwe nayo ojja kuba obafuna bulungi. Ngenda postinga conferences zino after this live buli muntu osobola okuba nga ogesa omukisa gwo okuba nga obatuusa oyogerako nabo bakula ekyekyokukola. Conferences zino zibeesinga okuyamba abantu kati ng'eno gye nsembezaayo eya Empowering Girl Child to Change the Future ejja kuba ebesinga ku baana abobuwala n'abakyala. Then eno esoose gye nasookeddeko ddala nayo ebesinga ku bakyala n'abaana abato abali mu mbeera ey'okuba nti tebaliisibwa bulungi ate nga omwana mugimu ava ku ngozi. Buli muntu lwaba nga alidde bulungi kiba kitegeeza nti embeera ye eba etambula bulungi. Kati nawo nvuddewo kati njala genda ku kyandeese ku video entuufu yandeese tuleke tutandike video eyaleero. Ndowooza yose lyetuuse bulungi kubanga twetaaga ensonga zino tuzikwate kintu kikulu ate ng'ensi ezitegedde. Njala muntagingire Simon Basajja akulira amakomera gonna mu Uganda n'omwogezi w'amakomera omukulu gwe bayita Bayine Frank Bayine. Njagala mubeereko kuno ne mukama yose tibahabula naye abeereko. Information eno njagala egende mwenna eri bannayuganda ng'omanyi nti olina muganda wo musibe ali eyo emikono gitawumira muwemba. Njagala owulize bulungi nnyo ku kyekigenda mu maaso mu Uganda n'enteekateeka ya Yoseri. Yoseri tibahabulwa nkimanyi ku video kuno kwoli oba akantu kano baana akakusaliramu. Tugamba omuze gufiira ku mugumba ate ebiseera ebisinga nti ow'omullu bw'otamugira mmere ku mmeeza asigala ali mu kulya mpaka lwayabika. Ne Yoseri mukutta kimufuukidde ekizibu. Nenna information gye ngenda obbawo mu kusembayo wali mujja kutya obutayiga bw'abasajja bano. Nabagamba n'abasajja balina ekizibu kimu, baasoma naye tebalina kye tuyita common sense oba amagezi amazaale. Okusoma ko baasomako ekito naye amagezi amazaale tebalina. Wuliriza enteekateeka abasajja bano. Yoseri tibahabulwa ne mutabani we Muhoozi Kanyirogaba balina enteekateeka nga bagenda kweyambisa omukulu akulira amakomera n'omwogezi w'amakomera n'ebitongole ebirala by'okwerinda
balina enteekateeka nnene nnyo ey'okuteeka obulabe eri abasibe naddala abasibe bonna Abaganda. Bw'obanga oli Muganda ng'oli mu makomera agali mu Buganda n'ageesudde bweru wa Buganda ng'oli Muganda, bw'owulira nga wazzeewo enkyukakyuka nti bagenda kukola transfer oba okujja mu kkomera erimu okutwala mu kkomera eddala, kimanye nti eyakwalula esiridde etya. Yoseriti Bahabula ne mutabani we ekyokutta Nansi Bannakabala kimufuukidde ekizibu atedde okuttira ddala Abaganda. Omukulu ono wawulira ekigambo Muganda kimujijiranga envunza eyakatojjera mu kigere, era ye buli aloota Tabaganda kubanga ye kyamanyi kye kimusingira okumunyumira. Ne bw'omutuuza n'omubuuza musango ki Omuganda kye yakkola tasobola kikubuulira. We twogera Yoseri amaze okuyisa ebiragiro Namutayiika n'ategeeza akulira amakomera asemulirwa Omusajja okubanga akola enteekateeka eronda buli musibe yenna gy'ali nga Muganda bamujje mu kkomera gy'ali bamutwale mu makomera agaliraanye ensalosalo za Uganda ne Democratic Republic of Congo nga bano bonna gye bagenda bakomera ku makomera agali eyo. Kiki ekigendera ekiri mu kino? Mukimanyi bulungi nnyo Yoseri mu kutinkula entalo tali amukwatira nsawo n'okwagala okuyingirira ebitamukwatako tena amukwatira nsawo. Wetwogerera essaawa zino ayagala kukola ekintu kino addeyo yeefubitike mu Congo kubanga Congo lyemufuukidde akagomba. Kikyayagala okukozesa manyi yakwata ejjinja n'alikubisa ebinyonyi bibiri. Enteekateeka ye eri bw'eti. Ekintu kino ayagala kikola okkendeeza ennamba y'abasibe naddala Baganda bali mu makomera ng'abasebusi. Ekyokubiri ayagala kikozesa ng'akanyeebwa kyetandise bait akikozese bw'amala kikozesa kimuviireko okuloozesa abantu nti Uganda erumbiddwa addeyo yeefubitike mu ggwanga erya Congo. Enteekateeka eri etya? Mu nteekateeka eno ey'okukwata abasibe bonna Baganda buli gye bali babashiftinga babatambuza babakyusa bajje mu makomera gonna babastationing ku makomera agaliranye booda ya Uganda ne Congo. Oluvannyuma alagire abatamanya ngamba abe ADF wepona ba M23 balumba makomera gano basanjage buli kintu kyonna kye basanga mu kkomera eyo. Oluvannyuma aveeyo nga ye bwe yekaza ng'omusazi oli ayiko kkubo agambe nti abayikira ba ADF balumbye eggwanga Uganda ku nsalosalo yaalyo ne balumba makomera ne batta Bannayuganda abali mu 10,000. Kino kijja muwaliriza okutwala okuyingiza abasirikale be mu ggwanga erya Congo ganda bagisi mufungize nga twalira muntu yenna amukubye ku mukorenso nga tajja kuba amaze okulaga ensi nti eggwanga lirumbiddwa so nga ate n'enteekateeka Namutayiika agikola okutta abasajja Baganda wepo n'okugikozesa ng'akanyeebwa okudda okuyingira eggwanga lya Burundi lya Congo. Kale mwenna ntegeeza Bannayuganda naddala abalwanyizi b'eddembe ne bannabyabufuzi mutegere ekintu kino nti singa muwulira nti amakomera agaliraanye ensalosalo ya Uganda bagituyita booda mu Luzungu galumbiddwa era abasibe battiddwa, tobuuza ani akikoze. Oyo Yoseri ne mutabani we Muhoozi Kanyarugaba be balina enteekateeka ey'okutta abasibe bonna Abaganda ng'abakyusa mu makomera okuva gye bali obatwala ku booda ku makomera agaliraanye booda ya Uganda gye bagenda basanjagira ng'enkoko ate oluvannyuma akikole kagenderere yeesogga eggwanga lya Congo ng'anoonyaayo awo bennyini abase. Kinajjukirwa nti Museveni kennyini ye ADF, Museveni kennyini ye M23 ate era ye Koni ye Alisira Kwena ye buli kimu nga ye bwe yeeyita Ssebintu yalooza tetukyategeera tuli basiru nnyo naye ng'ate okutegeera kwe tutudde. So njagadde otegeeza public ku nsonga zino nti buulira nti Uganda yalumbiddwa ku booda zaayo naye balumbye makomera ne batta Bannayuganda basinga obwe gye badde mu kkomera. Ekyo kyonna yajja kuvaayo akiteekeko kubayeekera abavudde Congo nti basse Bannayuganda oluvannyuma yeesogga eggwanga erya Kenya yeggwanga erya Congo ng'anoonya abayeekera bano naye ng'abantu abagenda okuba basinga obungi bagenda okuttibwa bagenda kubeera basajja n'abakazi Abaganda abagenda okujja mu makomera gonna ageetoolodde eggwanga Uganda battibwe era nga kino bakiteesaako which ewedde nga bali na mutabani mu State House Entebbe nga bagenda kituukiriza bulungi nnyo. Kale katukulinde kola emikolo gyo bulungi ffe weetuli nga bulijjo. Ekyo kiwedde ngenze ku nsonga endala. Mwenna abantu abali mu bitundu by'oku luguudo lwa Jinja Road nga tuvudde mu mabiro okudda essayidi eri waliwo olutalo lwadde lutwali lusasulire ne tulwazze ku mawulire terwalabiseko wantu wonna naye ng'olutalo lwabadde wakati wa Bright lwa Mirama ne Jeno Kahindo Otafiire ng'olutalo lwavudde ku kwagala kutwala ettaka lya Njeru Ranch erya gavumenti kubalundira n'okugezesa ebisolo eby'enjawulo. Olutalo lwabaddewo ku Lwokuna wakati wa ssaawa 4 ez'okumakya mu kitundu kye bayita Njeru ku ttaka lya gavumenti okulundirwa ebisolo n'okugezesebwa ebisolo.
otawuno lwabadde wakati wa Jeno Kayindo Tafiire ne Bright Rwamirama bennyini bali buli omu yeegwanyiza ettaka lino era ng'aliyita lye lwatandise lutya. Tumaze ebbanga lingi nnyo nga Kayindo Tafiire yeefuddemu mu kubba ettaka gy'obeera nti banaamuzika bagenda muzika ku lyonna. Ne lwa Bright Rwamirama etalutumidde mwana naye n'agamba naye ngenda kunoonya ettaka ly'enziba. Yegoyeganga ettaka ekiwejjowejjo nga limututte ku ttaka lino ery'enjeru. Otawuno lwagenza otuukawo nga Kayindo Tafiire yeesooka ettaka lino naye nga ate ne Bright Rwamirama kyeka baali bamuzikirirako nti ettaka lino naye asobola odyefunira. Butyo Bright Rwamirama yazze Kayindo Tafiire olwategedde nti Bright Rwamirama aleese amagye ga UPDF okweddiza ettaka lino. Kayindo Tafiire ndowooza yabadde wala nnyo n'akubira muwala we eyazze n'amagye ga military police gano ag'emakindye n'agaleeta ne batuuka okubanga bagwangana mu bulago wakati w'amagye ga UPDF aga SFC wepo n'aga military police agamba ready top ng'enkaana zavudde ku ttaka lino lya gavumenti eryanjeru erulundwako ebisolo n'okunoonyereza ku mbeera y'ebisolo ebiba birina okukola ki ebya gavumenti kwagita eringa research center naye nga eryo ttaka lya gavumenti. Yoga bayise poliisi bambi babadde nga bwana bwa nassale kubali abantu ng'ebitogi bagwangana mu bulago olw'ettaka lino. Lwagenza okuggwa ng'era bijulidde nti balina genda ate wa musajja waabwe abatawuluza ku ntukaana zino naye ng'olutalo lwavuddemu n'amasasi agaabalusenga emberenge lwakuba nti baaganye w'amawulire wadde muntu yina okukwata ekifaananyi lw'ensonga nti olutalo lwabadde ddeka busa ng'abalwanira ettaka lino mu kitundu ky'enjeru awo ku ttaka lya gavumenti. Kale wendeebuuliza mmwe basajja bakulu abalwanira ettaka eryo lya Buganda wadde gavumenti yalitwala. Bright Rwamirama oli musajja Munyarwanda. Kayindo Tafiire kiki ekyo ewammwe yiri eri kihiishi simanyi ludda wa naye nolwanira ettaka eriri ekyenjeru mufaananyi ensi mufaayo nayo yaki mufaana ensi lwaki otuuka ogenda enjeru okyankalanye abasajja n'abakazi abali ku ttaka eyo mugobeko abantu ettaka mbasaasidde. Kale naago nno mwate mugategedde kati ndowooza katugende ku ntandikwa ya video entuufu yatuleese. Kasumeti pulezidenti wange atuuse bulungi nnyo. Ntandikirewa ndowooza kantandikire wano bwenti. Mumanyi ensonga lwaki Yoseri ayagala nnyo abasajja abayindi bakome mu ggwanga kubanga akimanyi nti engeri gy'ayinza okubbamu ssente n'okuzinaazaamu zitukule alina kukozesa amagulu meeru bano abayindi n'Abapakisitaani. Wetwogerera eggwanga liri mu kattu nga ssente zonna ezisinga obungi Yoseri yaziteeka mu bamagulu meeru naddala bano abayindi n'Abapakisitaani abamusiga weyita bamusiga nsimbi. Mwanabeka video k'omukulu OFDC nga nnyonnyola butya Museveni bwafunamu ensimbi za Uganda. Nezija ne bagaba mukulu ne bagaba ko mu Kampala ine ebizimbe ebiri bya First Family abadde baseka baga nti kisoboka. Ne mujja kitegeera ng'ensema zokyuka. Mujja tegeera. Ne bagamba Sudiri y'omu ku bantu abalina ssente za Uganda empitirivu. Era ssente zino Museveni okuleeta abayindi bano okubazza kinaategereka nti ebintu bino byonna Amini yali yabisasula. Era njagala ombulireyo omusango gonna oguli mu kooti ogulaga nti abayindi bawaabira gavumenti ya Uganda mu yabagoba mu Uganda nga tebasasudde bintu byabwe teguliye kubanga Amini yaleka abasasudde. Olw'okuba nti Museveni musajja mubbi buli kimu ayagala kiteeka mu mikono gye nga ye yeefudde kabaka abasololeza musololeze yensonga lwaki nti ebintu byonna ebisinga obungi Museveni yabiteeka mu mannya g'abantu naye ng'ate ebintu bibye. Wetwogerera essaawa zino kambazanyire ka video kano mbabuulire bantu ki abalina abantu betulina okunoonya nga obudde bukyuse olw'ensonga nti bano balina ssente zaffe. Weebuuze lwaki mu bwavu obuyitirivu buli luguudo olufuluma n'okuyingira Kampala bazimbyeko fulaati eno ng'edduka bayinza ogizimbira wakati w'emyezi 4-5. Lwaki mu Uganda, lwaki mu Eastern Central Africa Uganda yesinga arcade ennyingi oba shopping malls ennyingi? Lwaki? Kubanga abasajja bakwata ssente baagala ebintu bibiri, kuzimba na kugula mataka. Kyovula nti bainvestinze nnyo mu mataka, bainvestinze nnyo okuzimba arcade nezi flat okwetoola ekibuga Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe gye bateeka ssente zaabwe. Kati ssente zonna Museveni azooza atya? Akwata ssente z'ababbye n'aziwa bano abayindi ne bajja bazimba za arcade, ne bazimba zi hoteeri, ne bazimba zi ofiisi, abamu nabo ebizimbe bikalu
ne bifuuka byabwe ne batandika obijjamu ensimbi ezivaamu ze baddiza Museveni. Mwe mulowooza nti ssente zimusasula abantu ba bulijjo gatugambe nga rent naye ng'ate ekituufu kiri nti musasula Museveni kennyini ssente zennyini ezammwe eza gavumenti ze musasula Museveni nga muyita mu bantu evula nti buli kintu kyonna kiba kiremye. Sudiro Paleria atajja n'abeera nga yakitwala. Katuuliza nnyo aka video kano tuke tugende mu maaso. Minister of Justice gives Sudhir Pareria 450 million shilling in rent. The Minister of ICT gives Sudhir 320 million. The Minister of Gender at Simamanyo pays Sudhir 250 million. The Anti-Corruption Court in Kororo gives Sudhir 180 million shilling per month. The Minister of East African Affairs pays Sudhir 280 million shilling at Kingdom. The Equal Opportunities Commission pays Sudhir 86 million shilling at Kingdom. Minister of Internal Affairs pays another 60 million shilling because of some other smaller departments. Parliament of Uganda pays 860 million shilling to Sudhir every month. Presidential advisors, these ones are Amelia Chambade, Kamuntu, Sarah Chiingi, who sit at Kingdom. Every month they pay 66 million shilling in rent. Uganda Revenue Authority pays Sudhir 300 million shilling for a warehouse on Kampala Road. The Electoral Commission pays 300 million shilling to Sudhir for a warehouse in Intinda. Which means, if you total this, that every month government pays Sudhir every month 2.9 billion shilling, which translates into 97 million shilling per day, and 4 million shilling per hour, and 600,000 per minute. So every minute, Sudhir collects 600,000 from government. Mr. Museveni will need now to tell us, because he now wants to add ostensibly to construct a conference facility for a meeting of non-aligned movement. What is so special with Sudhir? And how does Sudhir sniff these opportunities in the government? How does he get to know? The same Sudhir took over land formerly of CMI, is about to finish a building there, and then you see government departments running there. The same Sudhir took over land for Chitante School near Kampala Parents, is constructing. You will see government running there. What is so special with Sudhir? Is it Sudhir or Mr. Museveni and his agents are hiding under Sudhir? We cannot afford to give Sudhir 100 billion shilling, yet we are now stuck as government to the extent of borrowing money from money lenders from Kenya. Mr. Museveni must tell us, if it is him who is taking the money, then we will know. And I want to warn Mr. Museveni, today you have guns surrounding you, you are in charge. Tomorrow you are not in power. That's what happened to Zuma in South Africa and Gupta. Combined they were freezing South Africans, which Sudhir now is doing with Museveni. Really, do the NRM MPs want to come back in parliament and behave like they are drunkards who have opposed this 3% supplementary, and now after drinking and bull roasting in Chankwanz, they come singing that it is now okay? It will be the surprise of the century, and I wait to see these MPs, how they will behave when they return from Chankwanz. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Buli mwezi gumu Sudhir afuna obumbu bubiri mu bukadde 9 mu ssente ez'obupangisa ze bamuwa okuva mu bizimbe byonna ebyali bya gavumenti. Sudhir bye bamuwa n'ebyo byazimbye ku ssente z'omuwomusolo ze ssente ze bamuwa. Buli ddakiika eyita ku ssaawa mu Uganda Sudhir yayingiza emitwalo 6 ku ssente z'omuwomusolo. Buli wobala nti olunaku lukedde, buli ddakiika eyita Sudhir afuna emitwalo 6 ku ssente z'omuwomusolo ku bizimbe byonna byalina mu Kampala, naye ng'ate byonna byali bya gavumenti, bimu bizimbe ku ssente za muwomusolo. Bw'atyo Museveni bw'ayozaamu ssente zawo sigenda kulwawo. Mu bantu abalina ssente zino ez'ekika kino Sudhir mutegedde bulungi nnyo. Kuliko Karimu Hirigi mumanyi bulungi nnyo, atwala Imperial Group of Companies mumumanyi bulungi nnyo, okuli Botanical Beach, okuli Resort Entebbe, okuli Equatorio, okuli Grand Imperial,
okuli Imperial Royal eri mabega wa Serena Hotel ne companies nyingi. Kuliko mukwano mumanyi bulungi nnyo ewali UTC yatwalawo eri mu industry yanatwalayo eri ku Kyagwe Road gitwazanyiranga okuwakiseka nayo natwalayo kuliko Agakani yo nanyini Serena Zombi ye nanyini amasomero gonna wa Mutesa wa Amini Geresa asasudde gonna agayinja di community Agakani oye mu Agakani kuliko Shumu Kumukeshi oyo ne muntu wa Museveni yagala okwavuwaza akatatumba kuliko Amina ono mukyala Musomali ali mu Uganda kusali musale ono ne mu budget ya Uganda mwali amaze emyaka 2 nga akola ekintu kino kutola sereza omuwa musolo kuliko Mandela ono Mandela mumanyire musajja Musomali ono sereza Uganda yazitulira mu ddala ne mulyoka mutegeera buli kimu kyonna ekigenda maaso mu ggwanga naza mutegedde bulungi lwaki sente za Uganda ziri mu bayindi n'Abapakistani n'abantu n'abannakigwanyiza bali mu Uganda. Kati bwowulira omuntu omungajja ayogerera ku social media ebigere bitategerekeka wogwire eddalo njala bazanyira kilipu y'omukyalo ono bwe nali mmanyi nti agera n'okubayengira mu NRM mutategeera akyokka yalina okunoonyereza abali b'enguzi mu Uganda naye tasobola kuvaayo okwogera bigabo bitegeera kubanga akudalidde nnyo bannayuganda bawo musolo nti ye nga yegobawo obulimu tanakyasobola kukola mwe mulina okulwanyisa enguzi mu nsi ezaakulaakulana obono yavudda mu office n'omusiba kubanga ebigabo byayogedde biswaza nnyo muwulize omukyalo no Betty Olive Namusango Kamya yaliwo FDC ebigabo byayogedde ng'akinambukira bannayuganda biri mu luzungu era bibavunda tuko tugenda ku video entufu yatuleese wuliriza bulungi nnyo. For us seated on this side, me here and Mr. Makababad, none of us is going to die in Black Hospital because there is no medicine. Ulira? I'm telling you the truth. Agambye kubbo abakungu ba gavumenti tekuli n'omu agenda kufiira mu ddwaliro ly'emulago mbokuba teriddagala. Agambye kubbo abakola mu gavumenti ya Yoseri tekuli n'omu agenda kufiira mu ddwaliro ly'emulago oba ery'ekiruddu. Mwe bannayuganda bamugenda okufiira mu kubanga bo balina obusobozi abali mu gavumenti ogende Nairobi ofuna eddagala. N'agamba kubbo tekuli n'omu asobola kuba nti awulira ebinnya ebiri mu Kampala wadde otwala emmotoka ye mu garaje ekisooka emmotoka zaabwe gavumenti yezikola ekyokuba batambulira mu V8 teziwulira binnya kati gwe avuga kavitizi ne kalawuumu gw'osiba mu garaje buli lunaku ng'otwala bakanikira emmotoka kubanga bo bavuga V8 wuliriza bulungi nnyo agambye omugero ofiira mu lwaga kuba bo tebasobola kufiira mu madwaliro basobola okugenda ebweru wuliriza bulungi nnyo video ketandike. For us seated on this side, me here and Mr. Makababad, none of us is going to die in Black Hospital because there is no medicine. Ulira. I'm telling you the truth. If there's no medicine, he will call the president will put him on the plane and give him some medicine. Ulira. He is not and I am not a victim of corruption. Ulira. You must know who the victim is. Ulira. And start fighting as victims. Ulira. You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads, because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money, and the roads are bad, me and Mr. Kamabale here, we are driving VXs, we don't even fill the potholes. Wanji? It is you who is filling the potholes. And for you with your small car and Kawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. The cost of his maintenance is on NMS. Ngenda kudda munzanye video kasoke mbadire mulungi. Omukyala Betty Namisango Olive Kamya kaliso wa government alina okukwata balenguza agambye ye n'abakola mu gavumenti si bavunaanyizibwa ku kulondola n'okunoonya abantu abali enguzi mu gavumenti. Kubanga bo buli enguzi tebubakwatako nga bali mu gavumenti bukwatako mu bannayuganda nti ne bwebanga emulago teriddagala oba ekiruddu ye tekimukwatako. Agenda kukubira Yoseri, agenda kukubira minister, bakubire Simai permanent secretary, abo kungeddwale mu America, bongereza mu Europe bagenda mu jjanja byete bimukwatako, yita agenda fira mu Uganda. N'agenda maso n'agamba,
nti era ye bwabanga ali mu Uganda n'ebinnya tebimukwatako kubanga emmotoka ze bavuga V8 teziwulira binnya mu bannayuganda ebinnya bibakwatako kubanga gwe avuga ka VTZ simene bulawumu bwe kagwa mu kinnya gw'osiba mu galaji ng'okola kubanga ye wavuga V8 ye tagenda na ku service government yekola service yakuba mukubi simu nga n'olira omukazi ku myaka gye ng'ayogera arrogantire kati ono bwafa nga mutugaana okuseka nze mbuuza eno embaata ya neti bwefa nga mutugaana okuseka kubanga tumubuuza bagenda kuzika mu office mu V8 oba bagenda kuzika mu America gy'oboolaze mbabuuzizza mmwe ono bwafa nga mugamba tugaanye okuseka oba tetuseka tuwaki tetuseka kandi badde mu video mujiuliza bulungi nnyo naye nga nagitimba nga maze nvudde ku live kuno muwulize abantu abali mu government. For us seated on this side, here, Mr. Kababari, none of us is going to die in Mulago Hospital because there's no medicine. Yeah. I'm telling you. If there's no medicine, he will call the president will put him on the plane and take him to America. He is not, and I am not, a victim of corruption. You must know who the victim is. And start fighting as victims. You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads, because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money, and the roads are bad, and Mr. Kamabale here, we are driving VXs, we don't even feel the potholes. It is you who is feeling the potholes. And for you with your other small car, Kawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. The cost of his maintenance is on NMS. Okay, Mochara Betty Namisango Olive Kamya. Jebaleko mama. Ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. Goloze enviri zo wezatandikira weziri. Kiki ekikuli enviri otuko okufuna ekiwala tekikulinga olujja lw'essabo. Nkubuuza enviri zo gye ziri n'ekiwala gikiri oba ekyeyincho ekyo kyatandikira kiki ekikuli enviri. Okwogera arrogantly tekina kigenda kuyamba. Mu mateeka mu constitution oli mu officer w'abantu b'osekerera maama. Tosekerera nkenku oba tosekerera wankenku ng'owanise. Omanyi bwe mwambala galubindi kwa obuyindo bwalinga obugatto bw'embizzi munemuze mu musinga okutegeera. Kati gw'otaddeko galubindi ogitadde kayinda kakulinga akagatto k'embizzi arrogant oyogera ojerega bannayuganda naye nga gw'ojerega munnayuganda ali ku kkubo state council gw'ejjako 1000 gwegenze mu katale ne mujjako omutwalo owa boda oba owa taxi oba omuntu ali mu office akola gwe bajjako pay as you earn NSSF simanyi biki yali mu kusenteze zoli mu kwogera biga bitakwatagana. Nkubuuzizza ekikuli enviri zo bazitwe zaali olyoko weera ekyenkikulinga ng'olujja lw'essabo lutali lwere ne galubindi z'otadde kayinda kakulinga obugatto bw'embizzi olyoko oyogere ng'atalina magezi mwagata tubaga ebigambo ki era n'otunda omukazi ku myaka gye nga takyagikozesa ne weewuunya bano abantu abalowooza lunaku ki. Ngira mugaa nti abantu bavuma lwaki tetukuvuma ggwe bw'obanga tomanyi buvunaanyizibwa bw'olina nga ne ofisi gy'otuttemu semateeka ga nti y'abantu. Nze neewuunya bano abasajja sigenda kulwako ngenda kupostinga abantu banaakubuulira tekibaagala okugamba tuvuddewo ndowooza kansubira Mr. President atuuse bulungi nnyo kuli kaye Masaka webale kusaabula bigambo bya Yoseeri twanyumiddwa nnyo era webale nnyo genda naye njala tegeeza bannayuganda President Mwamulayi yabadde bulungi n'asabula ebigambo bya Yoseeri yabaddeko ne mu lukuŋŋaana olukubaganya ebirowoozo butya bayinza okukyusaamu mu mateeka agafuga ebyokulonda mukulembeze yankulikayo ndabe bangi nnyo omukubaganya ebirowoozo lwaki yagenze kituyamba kibi naye nze nina enjogera egamba nti totta kibe nga tonna kikene nyandusu tottanga kibe nga tonna kikene kyaki
tunanchikira Nyandisu Kyagulanyi ebbanga lyamaze ebyobufuzi teginawera myaka 5 alina okustudinga abantu bano alina okubalaga nti ali flexible omanyi omuntu olina okugenda n'ekintu abantu kibakulaga kyolaga naye gwe kennyini weetegereza era omwami oyo ebintu byazannya bijja balumya omutwe nange binumya omutwe ne bwe mala neetula ngamba okay abantu bana batasobola bakasoshetinga nabo mu ngeri yonna alina okutuulako mu bantu bano n'amanya endowooza yaabwe n'omuleka n'agenda n'amala obbawuliriza n'akitegera kye bagenda okutesa nedde we n'atuula ne yeetegereza n'abaka amugaa nti kino kyabaddeko kinebo so president njala okubaza nti abantu amubayiza okuba bakirabye obuyinki ogenzeeyo kuba buwandiganye balige nti atula akyaganya ogendayoko kati gwe bw'ogenda n'owuliza ebirowoozo byabwe abantu public n'ekipasivinga bulala naye ng'ate gwe olina hidden message oba hidden agenda gyewafunyeemu oba information gyewafunyeemu kirungi nnyo kale nze akondeming okuba nti yagenzeeyo sikunenya kubanga gwe wakirebedde mu perspective ndala naye ffe abakirabye mu ngeri endala bategeera mu ngeri gye bitambulamu twakire mu ngeri endala nnyo kati njala bategeeza president muwa obudde asobole okuyita mu bantu bano bonna amanye ki ekiddako naye mu ngeri y'emu omukulembeze wange nze ebbanga ddene nnyo nga nkuga ebigambo bingi nnyo ebikwatagana ku nteekateeka z'abatamanya ŋŋamba abafudde ebyobufuzi omulimu ate nga baludde ebyobufuzi nwanye entalo nyingi nnyo ku nsi kuno sizimanyi olumu nange entula neneesigala nga kino nze nakyogera oba kino nze nakikola nga gwe nakikolako naye asigala yeewuunya butya bwe nakikola naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti nkyalwana entalo zino mpaka Uganda ng'etuuse naye mu biga byengenda okwogera olwo sigenda kubyejjusa ate statement eno ngiddamu bannabyabufuzi abamu ate nga Baganda abaludde ebyobufuzi abamu balina okukkirira ekaga nga balina okuva Uganda okutereera kuba Museveni kwa basinze okuzanya politics we ow'ekisiru okusiruwaza bannayuganda n'okutta bannayuganda nga bo babateeka omupunga oba omugaati mu kamwa ne basirika abasajja abamu Abaganda bannabyabufuzi balina okusooka okugibwawo ng'omusajja Jean Rawlings owa Ghana bwe yakola n'asooka n'ayera enkwezenge zonna n'atereza Ghana okutukola we wadde yafa yakola omulimu gw'amaanyi ne Uganda bwetu waliwo abantu abalina okusooka okuvaawo Uganda okutereera era ndi wano okulangira basajja mmwe Abaganda abakulu abaludde mu byobufuzi nga nakati muli mu paaliyamenti naye nga mukyalowooza ng'omwana wa P1 big nga mwe mulowooleza kubeera mu opposition temutulanko na olunaku lulumu kulowooza temuyinza okutwala obuyinza okukulaakulanya Uganda nga buli ajjayo omutoge mukuba ne muyita mbinnya ne muyita mu mpuku ne mufuna omusimbi ne mutandika okuseddeekereza buli muntu yenna nga mwagala mutta imagine muyina omwana omulaba Kyagulanyi Ssentamu abawadde ekkubo n'abalaga buli kimu ne mumuseddekera mwagala mutta buli kimu kye mupulaningira mwagala mutta kale mbakomera gasajja mmwe amannya kanga sirikire buno obubaka njala president obuulize buli muntu yenna sigenda kumenya linnya lya muntu eno audio gye ngenda okuzanya yegenda okumenya amannya g'abantu bonna nze nja kujja oluvannyuma lwa after 1 month oba 2 months njoke njagye ekintu kino naye njagala kutegeeza Mr. President obubaka oli kuno wuliriza bulungi nnyo voice note yeno oba obujulizi buno obubaka buno ojja kutegeera omuzannyo gwe mbadde nzannya nawa gye ngulaza nawa gye gulaga bino ebigambo si byange by'abantu abakulumirirwa na biki bannabyabufuzi Abaganda banno bakulowoolezaamu ku lwokusatu najja neggamba bw'oyimirira e Busega n'oleega ku luguudo lw'e Masaka bonna okutuuka ku booda bonna bafu nabadde mutuufu okusinziira ku bujulizi bwe ngenda okuzannyira nina information ekwata ku Yoseeri ne bwali frustrated ku mission ze mugirinde kansoke nzanye voice note eno muwulize bulungi nnyo Mr. President kasubire nti owuliza bulungi bino bigambo si byange nzulalo sirise nzanye ebintu bino ensi ebiwulire abantu bategeere obuzibu obuli ne buli muntu ategeere Mr. President gwe kennyini ojja kwejjira mu kyogenda okuwuliza aya mumpulirize bulungi nnyo muwulize voice note eno watenga wadone muzeyi Bukenya kyamani Bukenya oli omukadde atambula mumanyi bulungi bamwise neye mukwogera yogedde n'amaana agenda n'abagamba bwebanga waliwo okwawukanayawukana tajja kutambula nabo nga bwegasa ajja kubeera nabo kati nze mu byenjogedde badde akadde n'enkola awumisho yo n'ebizibu n'ebiriwo badduke bagaana ne babanga ate yawudde ku Kyagulanyi ensobi eziriwo zikolebwa abamu ate nga bazisigawo nebalaga nga Kyagulanyi bwe yakola
tina agikwasa bannabyabufuzi awo ibalemye nga bo ate balime kwekwasa eno secretariat agana ebirala bingi kakati owa atakyagala naala reacting mangu awo audience eno butayongera kubulu emwami ati netukanya naye nayongera nagera nawasaba mission era kati sebukiko ne luluzinga focus olwokubanga ffe olaza amaanyi getuteeseemu tuli ready kuddamu kutalondera kuzimba muntu mulala kino owanga tuli mukutegeka kgenda kulonda ate ku ssaawa bino ebijja lwaki bijja ssaawa eno kale tugira amazima etagamu okusinkanamu mumanye ensonga zino kati oluvannyuma nga bamaliriza ate baagala kutupika speeds wabagala balina ennaku 5 wano mu kuleeta Masaka agala batukwate mangu mangu bagende mu disitulikiti ezeeyo abakkiriza benga basobola okuteekayo embeera kwegamba twebenga diversion mangu mangu era eno abenga olusi bafuna okubayo kati bogedde ekibiina kye baagala kandidate waabwe kasige nagobereza mangu mangu taffe tulemerako tulina okutwala obudu nga kukimugutanira mangu mangu muntu kyetegekedde akyetegekera okuva mu kulonda bakunga ate kati kuko tugenze tumaze okulonda ba registra ina mumagombolola gonna ene programu endala eri contrary otwalizo ninzaawo tulese tulabitegedde bulungi mu Masaka oliwo ne bavubuka bukyereka enkya okubaako mwe basisinkana mu magombolola mu Masaka omwo nga strategy balina sewo balaganga candidate talina kyakola ki talina kyakola aktivitena zayimirira tewali kitambula kiri awo aganga candidate omunafu balaga ensonga tuziwandiise nga 5 bo candidate waabwe bamuleetera mu kibiina ki kakati era bo mu formation yaabwe balaga nti agala kunoonya era bayise nga baga bayise aba DP bayise aba NUP tukuba nnyo ffe obutalowoleza nnyo mu NUP kibadde baagala ennyo kati balabika baagalanga kufoominga kibiina kirala aze DC mwagenda okufunamu faction nga balika nga kyebikanga beesi ne balukwaga bamu batagenda kuleeta batagenda kwegatta ku ttiimu era ereka emaze okugenda ne Museveni yabamuliyati egenda okukola nga bano bakena nga balabeka ati no bali bwe banaava eri bagenda kudda ludda waga ekibiina bamaze okukiwamba nga gundi bwe yawamba kino ne balaga abali mu awo akuddawa babikanga abalaba nti eno mu nuupu tebasobola kuteekinga oba bukulembeze obumu ate balabika balina ekintu kibafumba wakati awo nga abo abagenda okuva mu FDC abava mu DP abatali basanyufu mu nuupu bafunibwa ekintu kibali mu kukominga kati era bakiwandiise mukudde osuubira candidate Mpuuga oba Lukwago kakati era bonna babakonyeeko abantu 3 nga bo bano abavubuka badde bongabula nga boogera Mpuuga ife tubuuza Mpuuga ye leader of opposition tuvalaka tulabanga Masaka kulembeza kwa n'omwana ekyamaani wenaye ekyannamukaaka naye akyogedde abadde oluvannyuma ne n'agenda kati bonga balinga abamusuuta teyaga tebagaana kumwogera ku nsoli z'ayina abavubuka gwe badde nga baliko bo bamumentioninze n'ebbega byayo weesembabule alabika yabadde buliifutimu ye era mu kwogera kwabateekateeka omuntu oyo bamuzimbye nga ne baba kumugoba ku leader of opposition nga kikalubirira nnyo okumugoba nga bateeseewo embeera byayo evaazo nyo gyabadde akubirako kakati naye olw'okubanga ate oluvannyuma lwagaatibaga nti bo tebalina candidate naye nga ate bakisosobozizza nga balinga abalaga nti Lukwago Bedi Bwanika
Mathias ninga mwana mu Masaka mu badi baraganga bakulembeza nyonki mpuga ninga wali boti bayogedde linnya ninga bakigambye nti kati tumina ata nakuva butu nsaba kunzirya mu submission eyokuleeta ekintu ekyani yagirese yakitandise yakoze tambuye nanga alaganga ibali mu coordination ya bayineki ewa assignment kanebitundu bigabana mu yogamati candidate bamino leader ababuddu mukakwe yagirese okay nebogere ebogedde ebirala bita agokudiscussinga ne secretariat ekitegere alaze nti nno president agenda ebweru n'abantu beyafiisa abaali badde boogera ku nsonga diplomacy ku international relation yabafiisa tugeze nga bamwanga kivumbi ndobo opposition edi bwanika naye yatambula nadunonga n'obyeniri edi mutwe ayogere ku okiwulira ekirani bagamba nti bo international community bwebeera enjinga ebyobufuzi mu Uganda aga nti nno lido ab'opposition bonna bonna baabivaako tewali kitambula kakati ati isigadde ku Museveni ne mutabani we eno paati y'opposition ya Nuupu bagiiza nti uprising group kati awo bali banafuiriza awo era ensonga zeboogera ezozuula nga ziri genuine naffe tubagamba lwaki temugatta maanyi mwennaggwe muli basajja baganda naye nga begeri nga besijja akyali mwajjanga n'ebijje emujja n'ebijje kadde kusaba ninaku gwe tuzimbe gwe tubaliteeko amaanyi ate era mu ngeri weeru kati ebyo ebibadde nga ebibakanga nga balabikanga bagafa abeera akayitogera amazima tebayisi basanyufu nezizite zetuweerezaako okuteekawo ane mwami lineregesitwa mwami yakizi bayogedde naye ayongedde ekkubo ekyo nga katiza kukitabaddeko abibega bwayogedde nayongera okwogera okulaga ebizibu byayina kuba yatuusera etimu tebuka kukyayinze bulungi nalaga nga ng'olutalo olungi era atayagala ateye ennyo nnyo kulaga position ye nga bw'ali naye nga bo balaga nga kani bamulina abadde mu mbadde y'abantu nga bameka baddeyo ndooza abantu nga 2 nasebe tukaba nga 26 abavubuka babadde twetaaga okudisikasinga ensonga eyo ngenda kunoonya chairman mubaddeyo abavubuka otya mbaddemu abavubuka ab'omu Masaka okusinga erwengo babadde bantu bakulu bani Mutagejja omise Mutagejja omwami wakakofira omuddugavu n'omukyala yafiirwa bbaawe yabeera ennyo nekawanga simogera mpitayogera bakagulawundi Naalongo esemba bulabuddeyo omusiraamu ne bega byayo badde nga 3 kati olunaku olulamba badde kweyo ensonga emu yokka abantu boogedde bingi discussion ebadde nyingi nga storming ebaddewo ku lulamba luna tuvuddewo ssaawa ndowooza nga 12 ekitegeeza buli muntu bamuwadde obudde ayogere kuba twafunye break ekyemisana bwe batwagireka transport kamitwalo 2 fe abeeno babagambye ani azibawadde emmeeya naku musana yakoze eki yazituwaddeawo mpolampola kakati mukubayita babayise tumanyi oba edikoota ekimanyi nti kiri ku leeva eyo mukubayita babayise babagamba ki atugambye batwaga manyire naye nagamba nti mwami Kasiri sikyadda mwami Kasiri bwe yagamba tayinza kujja tugamba nga twali tumwagala okujja eno nga tubadde tukuyita okujja naawe ye yagamba tajja mu nfuufu yekko era akaayi kati nze mbadde namufiisa ye bwe twakubaga bwe yankubidde ne meeting eggulo ffe ne mwami Akiriizi nga tugezaako inga lipooti yaffe y'abaregisitula mba tugende kanagezezaako simu yo oba ki ekyagiremesezza evanyuma bwenkubidde fanyuma ngamba nti no
Ngati je tubirewo. Ekisalawo ne tujja naye nga tebatuwulidde ensonga ki yonna basaze okugenda kulaba tulabe Kasirye ki kyagamba. Kibadde kikulu okumanya ekintu ekyo na bwe kitambula n'okutegeera baani abakizi eyo okoze kyamaanyi nyera bali. Kakati ngenda kunoonyako mu kaseera akatali kawola ngenda kuvuga nzije tusinkane oba Kyotera oba tusinkane Rwanda mbeeko byenkubuulira. Ne secretary bw'anaaba waali tewali mutawaana tubeeko bye yes tubeeko bye tugera kuba kati submission zaamwe nga bw'oziwulidde bayinza obutaddamu bayita bayinza ekyo kisoboka Honorable Nalubega oluvannyuma lw'okulizitinga oluvannyuma okugaana badde nga bagamba tuddemu tugatteko abantu abalala oba tusooke tusigale ffekka twongeremu okutunuulira. Tetukiremeddeko nnyo nga tetwagala kutuvunvubika kujja kweyongera eno waffe nnaku zino nga twagala tubeeko bye tusooka okugera nammwe. Kiyinza okuba nga ffe bayinza okutulaba nga resistance bayinza ffe okutwetooloola ne bafuna abaki. Katulinde tulaba ate basobola okuyingira n'akaayi nga tebayiseewo bakimanyi bulungi. Naye kyenjagala okubuuza ekirala tiwabaddeyo mubaka wa paliamenti yenna. Tewabaddeyo n'omu. Tibamensonize ku babaka baani bakonye ku mannya gaabwe. Bamensonize ku Kimuwanga Kivumbi, Edi Bwanika, ne leader of opposition. Mu bibalaga nti no baali nga batambula ku leeve eyo. Kubanga mbagambye nti nze Ssebuufu nali munenye okugamba nti lwaki sigala ku edikooto wali mu kalulu kali zimbe ekibiina president talina experience ya bufuzi na ku networking ne mugamba nti kidandala mugamba teweesimba wasigala wali akola omulimu gw'okuzimba nawe mwami mukaaku nemwe nemulemerako nemudduka nemugenda okusimba okakati ani yali badde akola emirimu egyo saawa eno be baateekayo alabanga abamu batandise kubizimba mumuzina birala kugamba tekirakoze bulungi olwokuba nti olukiiko mbadde nga lubuusa mu bakagulawo bakurespondinzeemu bakuzeemu mu nsonga zo era baresipondinze n'omuvubuka oli owe Masaka yasoose kujja n'abanga abikuba ebyange kati luba wagenza okulaba nga tuyinza okuba nga tuyinza n'okwekalakaza olwokuba mu miitingi kati ye kwe kujja nazza embeera n'ennaku musana n'asoma embeera ate akate tuli ku munuupu tuli ku ABC nga ulaba nga bagenda kudda olukiiko kiterubuuka yagiyise ABC oluvannyuma ne tukkakkana ne tutayongera nnyo kuwa nnyo argumenti ABC balikala awo naye abo ne baba buli omu abasinga buli adasobola okuwaayo awaddeyo naye nga abavubuka nabo balabyawo nga bakambwemu Nakumusana akitumye ABC Nakumusana kirimu naye nga naye alabika naye era ayina wekyali waliwo ndowooza yamutumye abadde akyogamu nti ye wa nuupu afa wali wa nuupu naye waliwo ensobi we ziri ezitasobola kutuggusa. Nkutegedde bulungi kyamaani ngenda kunoonya ensonga zino tuzoogereko mu buwanvu bwazo mangu ddala nno wiiki eno etandika naye weebale nnyo gira okulikayo Mr. President, kansuwenti obako buulidde era bukutuuseko bulungi kati nze mbuuza abadde banvumanga ku mutimbagano ne munfuula akagoma ka lubendera nga nzijjayo ensonga zino ziraga public nga muli mu nuupu mukoleraani kubanga temumanyi nze nazalibwa mu DP nkulidde mu DP anti bibagidibagana envaayo bana abantu benjogerako mbamanyi nkola ebintu bino basasula sente mujje muvumera Lumbuye muli baddembe okuvuma sina buzibu nemba gambi waliwo abantu abalina okufa Uganda oteze ate nga baganda
kubanga bo kibamanyi kubeera mu opposition na kufuna mugati bintu byogeredde banga munvumane mukola buli kyemwagala kubanga babasasula temumanyi kale butyonga Yesu byagamba nti kirange basonyi wabo tebamanyi kye bakola nange sina buzibu na muntu ninze kyenvuga kujjako mu 7 na kweddiza ggwanga lya failure mu bufunze bwali nga bwiriri sina gwe ngenda kumenya kubanga mukozesebwa baba siba katambala ku mutwe oba ku maaso nga temulaba kubanga bawa usente menwaniride struggle jimuli sojiraga abantu kyabagirira mu ndanga munvuma ne bagamba tewali kyakola kubanga balubo namba manyi kati obujulizi obuvudde mbagambi sigenda kumenya linnya lya muntu leke yampadde information bulungi nnyo ayigire information buli omu agiwulire bulungi nnyo buli omu agitegeerera bwe badde awo sigenda kulwawo genda ku information endala yandeesa obansooke bubaka bwa kimenke olususu lw'ekimenke oba ndowooza nsooke mpe olususu lw'ekimenke information yalwo ndooke ngende ku information eno ya Museveni kansubire bakutaaginza ojje na information yono mu ddakiika entono ennyo kansooke ngende ku lususu lw'ekimenke alien scheme ebintu bibadde bingi nnyo sigenda kubyogerako kuba nabyewala naye nabawa saidia ku biki ebadde mu music industry sigenda nako kuddayo eyo naye buno obubaka si bwange era nga bagambye munda Uganda ali concerned eri music industry n'obulamu bwa muganda waffe alien scheme ampadde obubaka buno mbumuwe mubumusalire mwajja buulira naye nga nze nga sinabuzannya era kuga muganda wange alien scheme ba lususu lwa kimenke oba ddiba lya kimenke bakutambulirako ba musician oba artist bakutambulirako state ekutambulirako mu ngeri emu oba endala naye mu bantu boyina okwewala mu bulamu bwo mu music industry wewala omusajja gwe bayita balamu balugahale nkiddamu mu bantu boyina okwewala wewala omusajja gwe bayita balamu balugahale olunaku lwolusinkana balamu n'otule mu meeting oba meeting erimu mu kyererezi oba eri mu closed door oba kiki wagenda okuva ensibuko yo ey'okubonaabona oba olunaku lwolusinkana mamafiina wagenda okuva olunaku lw'okubonaabona ekirala wewala okugenda nnyo okufuna buli omwaka oleetera microphone akuggyako interview nakyo kyewale bwe bubaka bwange bwengenda okukuwa nga sinnakuwa bubaka buno oba muna Uganda ali concerned about your life n'embeera ze za bulijjo kamala okusanya obubaka buno bwa muna Uganda akulumirirwako then nitugende ku information ya Museveni gyenala mugenda kutya Museveni timwefuulidde takyategeera kubanga kiyabala kimubala yekennyini buno obubaka bwa lusu lwa kimenke alien skin Muganda ekajjo byose byoti akansobera oli bulungi Mukama Katonda yeebale kukuuma akati nyina ekintu kye nja okukusaba mu muganda wange era kyemmanyi okiraba omuvubuka ono omulaba muvubuka wa ghetto omumanyi era omugoberera y'omu ku bayina ettutumu okuva omwaka guno bwe bwatandika na buli nga bugwako musicale era y'omu ku bantu asanyusa abaana ab'emyaka gye crowd agipuulinze okugizza ku sayidi ye otunulira abayimbi nga Bakenzo abaali bakikuba tebakyalina nnyimba kuba Kenzo ne international takyagenda ensonga lwaki nkuleetedde ekifaananyi ky'omuvubuka oyo oba n'okukusaba okuwoninga omuvubuka oyo kubanga owulirizibwa abantu bangi era bw'oyogera ekintu bagamba gundi yayogedde kyoba olaba nti ne lisiti gy'owata ey'abantu b'owata bonna baasattira n'emmawo n'agyogerako kubanga baali bakiraba nti b'oyogedde bazze bafa wagamba waliwo omuyimbi omunene agenda oggwa oba bagenda kutta mu bayimbi wabula mayinja okufuluma eggwanga ebigambo byasatuleetinze eby'omunvuuvuumu nti okufa kwa Isima kwali kutwala mayinja era ayinza okuba nga abadde anaatera bwe kitaba kinnyo wabula mayinja yasimattuse n'agenda bw'otunuulira ebintu bino kale tugambe nti sitanti oba ki basobola ogipanga bwe batyo naye famire y'abakamiliyoni olwedde eriko omusaayi muganda waabwe 47 yafa ebintu ebitategeerekeka
kamiliyoni natta omuntu kamiliyoni okuttako omuntu kyobola nti balamu bamukozesa buli bwe baagadde kati oyo bamusadda mu nkoba kitegeeza mu famire y'abamayanja tasobola kujjayo muntu yenna agenda kuyimirira ku saidi y'abantu wabula omuvubuka ono ebikolwa bye ne sigino zaakola ffe ng'abagoberera music n'abalaba ku music w'abajamaica ayina abajamaica baafaanagana abatambula n'ebikoosi by'abantu ebibinja ng'abapulezidenti Bobi Wine bwe baakikolanga bwe baalwaniranga ne bakamiliyoni mu siriki era omuvubuka ono bw'otunulira olwaliro bamulaba ku gulawundi waali era ayina eddoboozi lwaki nkusaba omuwooninge bambi ndabanga ezandibadde sacrifice okuva mu bayimbi bali oba saddaaka Museveni zayinza okukola mu bayimbi bali abazze bamuliira essente bayinza okukikola omwana ono omuto n'afiira mu kavuyo lwa nsonga oli omuprovokinga kati midiya envuga gy'ekivuga eyagala onaddiza oli wabula ono mu kuddiza oli oba kibaddewo oba tekibaddeewo oba mu buteegendereza bwe bayinza omutega abantu ne bamulumba bwe bamulumba ne bamukola ekintu Spice Diana kye baamukola Spice Diana omuntu oyo yafiira ku kivulu kye Katonda yamanya asobola obbanga yamutta nga bwe bagamba mbu yamusaddaaka oba nga teyamutta wabula olwaleero ekintu ekyo kyakwasa Spice Diana kyova olaba nti ayimba ne ku bivulu bya Muhoozi naye nze nkimanyi tayimbayo lwakwagala wabula olw'ekikolwa ekyo ekyaliwo oba kyali intentionale oba nonti wabula bw'otunuulira ekintu ekyo bwe kyabeeramu mu bayimbi abakazi ye yali asituse nga n'omuyimbi gwe bayitanga omunene Shimba yategeka ekivulu n'amukuba kitegeeza Spice yali yeetaagibwa in terms of number kati omuvubuka ono bwe kiri bw'omulaba in terms of number zaamuyaziina bamunoonya bwe bamuteera mu ssaga emutwaze wa Muhoozi forcefully nga bw'olaba bagula bite bandi bane bwe bazze babakola kati yeetaaga omuwoningemu ategeere lwa nsonga ndaba nga kyekintu kye bamupangira ate era basobola omulya mu kumulya nga baagala okuteekawo obukwakkulizo obuyoola abaana b'omuggeto mwonna kuba bamanyi Kyagulanyi mwayina abantu byebintu byendaba bye baagala okukola omuvubuka ono byebintu byendaba bye baagala okukola omuvubuka ono nga bwe baasika Spice bajja mutega ssaga oba ku bivvulu by'oba ategese oba agenda okuyimba wabeewo akavuvuŋŋa n'akamulumba wabeewo omuntu gavumenti gwe yettira kubanga bw'otunuulira ebintu bino bwe baalwaniridde wano bapalasa bwe yamukoledde bye yamukoledde ne poliisi yabaddewo kiki kyabadde kireeseza poliisi eyo ono kubaako kavuvuŋŋano kaakola bw'akola akavuvuŋŋano poliisi kyabadde tekigigaana kuba masasi 8 awo ne bakusuula abantu nga 5 ku ttaka either ne bamubaninga okuyimba ng'ekimugjayo kimusaza kumuzza mu mikono gy'ababbalamu kuba kakati bakuŋŋaanya buli muyimbi whereby 2026 senga tutuuka nga Katonda tatuyambye bantu kusituka kujjako Museveni kufa natural death baagala nga abayimbi bonna babalina mu nkwawa ovuwiiki bategedde Muhoozi bw'atambula tasobola kubeerako waalaze ne bagamba Muhoozi ajja abantu ne bajja kale kitegeeza ki bagenda tandika kitegekera mu festivals mu bivvulu ng'abayimbi nga bwe walaba bwe baali eri ku booda e Rwanda kati nga bakitegeka bwe batyo nga abayimbi bajja ne bayimba kakati after in the process baleetengamu Muhoozi ayogererengako mu bantu bagambe yakubye olukuŋŋaana lw'abantu bwe ndabamu beera bulungi kubanga lwaki gamba ebigambo bino olaba abantu abo batta rediyo eyali amanyikiddwa ensi yonna naye nga rediyo kyaviikayo ne kigamba nti ebyamusa byalimu engabana ya ssente bye baabasuubiza bwe kiva ku ekyo yagaana ddiru y'okuddamu okukolera gavumenti ne bamutta omuvubuka gwe baakwata mu kutta rediyo wali ozzeemu mulabako mu kkooti naye nga olina vidiyo gye wakolako kunootugamba balamu oba ne bikuulu baaliko mu lukwe lw'okumanya okufa kw'omuvubuka oyo okitegedde naye muvubuka gwe bakwata mu kutta kwa rediyo yali azzeemu okulabikako taddangamu wali olabyeko kkooti ng'etudde nga bawozesa tekiddangamu lwaki kamiliyoni oba wizo yali ayimba naye teri yali agenze mu kkooti seekinga justice eyo family kagiina why nti neera omuvubuka oyo yennyini aprovokinga ono omulenzi omusajja watu atalina na busente bwe yakoze mu music era ava mu Bamayanja family eri family bagikwata bagiina kati bagikozesa okitegere kati omuvubuka ono asobola okukolebwako obulabe obupange
either naafa oba naasibwa. Kakati ng'ekigendererwa basindika sigino mu bayimbi bonna nti bw'ogaana okukola naffe, era abayimbi bonna ky'obumanya nti kati abamu babatuuke nga bapaga bw'ogaana okukola naffe kino kikutuukako nga bw'olaba gundi ne gundi ate ogenda kubaloopa waza obunaawo. So omuvubuka ono yeetaaga mu ngabo z'oyamba abantu abalala mu bitongole eby'enjawulo, yeetaagamu okuwabbwa kuba bagambye embuulirire tefa yonna, kati ebisigadde n'abikolanga ye, naye ndaba nga banaatera omusuna. Ebyo bigambo si byange, bigambo bya Munnayuganda ayagaliza ensi emirembe, nayagaliza ddiba lya Kimenke okubeera nti musajja akola emirimu gye ate nga mulamu bulungi. Ebyange babitono nga nfundikira ebigo by'omwami byayogedde. Waliwo abantu abayita ab'ekitalo mu Uganda olw'okuba babasinyaako okubeera nti presidential advisor mu kaseera akaali ak'akatuubagiro ng'azina n'ow'enkofu. Abantu bano bali basatu. Kuliko omukulu gwe bayita Buchaman Makabogembe. Kuliko Catherine Kusasira ne mukyala gwe mumanyi nga Fulufiga gwe bayita Nakangu. Bantu basatu bano. Lwaki Museveni yawa abantu bano yabakombyako? Yakimanya nti yatuuka ekiseera ng'ayagala ghetto, ate nga ghetto yesibukamu abayimbi, ate nga abayimbi bawulirizibwa, ate ng'olwedde abantu bano baali balaze sayidi, n'ayagala abasike abakookoonye. Ne mu kubakookoonya essaazi bamaze ebbanga tebamulaba. Ntegeezeddwako ku soose zange ez'enjawulo nti abo contracti zaabwe zonna zaggwako dda, akalulu olwaggwa, tebakyalina ndagaano yonna neyo seeri. Y'ensonga lwaki tebasobola mmulaba. Era olina ŋŋamba baabuuliza ekibuuzo kimu. Ku bo abasatu okuli Makabogembe, Buchaman, Nakangu Bifulufiga ne Catherine Kusasira, mwali mutuddeko mu conference yonna oba mu lukuŋŋaana lwonna oba mu closed door meeting ey'aba presidential advisors bonna abeegattira mu kuwa Museveni amagezi, baaliyo bayiseeko ne mutuulako bonna ne mukola ripooti yamu nga mugenda kuwabula mukama wammwe? Oba mu abasatu mwali mukuliko yali akoze ripooti n'agiweereza n'etuuka ewa Yoseeri? Oba mu abasatu mwali mukuŋŋaanyeko ne mukola ripooti ne mugituusa ne mugiweereza ewa Yoseeri? Kati bangaye bategeeza bwe mmanga temutuulangako mu kabinja k'abadivaiza ne mutuula ne muwa drafting ekintu kyonna mukiweereza Yoseeri akidiscussingako ku lw'obulungi bwa gavumenti ye. Yali abeetaagira wali mu kaseera kali nga gamubugumye, kiringa bw'ono ogamba nti omuntu ali mu loogi. I'm sorry to use this example. Omusajja ali mu loogi n'agiyingira n'atuuka munda, omuntu gwe yagenze n'amugamba munne bate wali kagali mpitawo, ate wali mulimu gugenda kukolebwa. Wallahi omusajja oyo basobola muguza gali mpitawo akakadde ka ssente ow'emitwalo 10 nenga gali mpitawo ya nusu ebikulu 10 basobola ogimuguza. Kati ne Yesu yali mu kaseera ako ng'ayagala abantu abagenda counter attack nga Kyagulanyi. Yasobola okufuna abantu bano n'abasinya ku katono ne bafuna obwagazi ne bagenda. Ye Lwambala ekizibu kye mbawadde example si nnungi naye nga mbadde njagadde gibalaga bwetyo ku kintu ekyo. Mbagambye nti mmwe abasatu bwe kuba kuliko yali atudde mu meeting y'abadivaiza bonna oba mu conference ne muteesako kimugenda okukolera kyemukole kukolera Museveni, bwe mba temugituulangamu temuddamu kujja mu public nti muli ba presidential advisor babagobadda contract yaggwa dda. Contract yaggwa etya? Contract yaggwa ensonga nti yali abeetaagira ali mu kaseera akazigizi nga mmwe muyinza okuŋŋaanya ku bantu. Nenkuwa ekyokulabirako nti omubaga mugenze mu loogi n'omukyalo, omukyalo aga nti tewali kazannyo nga tewali kagali mpitawa. Wallahi omusajja asobola okufuluma mu loogi n'abuuza owa loogi nfuna akagali mpitawa, ne bamuga emitwalo 10 asobola okugula gali mpitawa ku mitwalo 10 kubanga aba ali ku pressure. Mukimanyi bulungi nnyo. Kati ne Museveni bw'atyo bwe yali ng'abeetaaga naye Lwambala kati temuddamu kutawaanya bantu. Awo tuvuddewo bulungi nnyo. Kati kansubire nti Yoseeri otuuse bulungi nnyo. Yoseeri gyebaleko kansubire ensi ogiraba sipiidi kwetambulira. Wakali addakadda nga bwegga nti envunyu ogirira mu katiko neekulina bukofi neyo neekubwebwena. Oli ebigere bikutuuyana, wenna amaaso gakutwakadde, puleesha ekuli bubi, olaba ensi gyegenda totegeerayo, ate ng'otandise n'okwekyangira ku bantu abaakuleta mu buyinza. Naye nze ŋŋamba ojja kuba bulungi tofaayo mukulu. N'abaasooka mu gavumenti eyo baali bwe batyo, ate nno bali nno
bali abantu baagala kunigwa abantu bakukoye kubanga Windows zaayika tasobola kwerowoleza bakulowoleza bulowoleza ate muli basajja basiru nnyo to the extent temusobola kumanya kiki kyamu kijjala kikigenda kubeerawo. Lwaki nkugamba bwentyo? Ku bintu bigenda mu maaso mu Uganda wandibadde tokyalina wadde olukusa oluyimiriza ekigere kyo wadde ogusaatiko wadde empalata yo mu public ekyo yogera n'abantu no. Ekisookera ddala buli lwosiikuula amazzi gye gava kitegeeza togenda kufuna mazzi mateefu. Buli lwosiikuula amazzi gye gava togenda kufuna mazzi mateefu. Wasiikuula osiikudde osimye ettosi olitadde wennyini woyina okujja amazzi amateefu. Abaganda ebakuleta mu buyinza ng'okozesa akabinja k'Abanyarwanda 27 abaganda bakula n'olutalo ne balutuusa. Ossa Abaganda obajje ku mataka abaana babe tebasoma tebalina mirimu bawanganguse bagenze mu diaspora bali mu Middle East babonaabona abala bagudde eddalu bayise Windows kubanga bataddeko pressure ey'okwagala obbasaanyaawo. Naye kino nkikugamba olwaleero bannayuganda kiti kya muwogo gy'okikasuka gye kibalira oba gye kidda n'ebibimba. Omuganda mazzi ga luzzi oba mazzi ga mugga gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Ekyo yakisobola okubeerawo nga bwe tuli mu kyeya kino naye ate enkuba bw'etonnya amazzi ago tegeerabira mikuweesosoma galina kuyita wetugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Oyinamu basajja mu Baganda abayita abagezigezi bakuvunda ebigawo bino oyinza okubisika ku Luganda lwenkugamba nga tolumanyi lwenjagala otegeere. Tutandise information ekwatako. Nga bwekugambye nti Uganda ne Buganda lwazi ate Uganda Baganda mazzi oba nyanja tejjula. Yoseri oli kuleka Victoria osenako ekikopo ky'amazzi oyiwa. Njala kubuuza gwe bukyanga olaba Uganda mugifudde akatogo entobazi muzisaaye mutadde mu fakitole enkuba etonnya mutadde sewage buli kimu amazzi agaddugala gonna gayingira Lake Victoria. Walona byekoleke Victoria ngerimu amazzi aga brown oba maddugavu oba makyafu no. Oyo gwe bayita Omuganda. Ogenda munyigiriza, ogenda mutta, ogenda mugoba ku ttaka, ogenda kukola ki naye ojja kumaliza omuleseewo. Ate Omuganda tasonyiwa, Omuganda anyiiga asiba obusungu ne bwana abaana kukola ekizibu takulaga nti agenda kukikola gwe bayita Omuganda. Kati njala tegeeza abantu bannayuganda nti wandikole ekintu okulumya omuntu butyo n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza. Yoseri yakoze ebikolobero ku Baganda, Yoseri yakoze ebikolobero ku bannayuganda naye mwana wattu atuyambye buyambi mukkirize muwulirize bulungi nnyo wano wetulaga. Kanto soke nduva ku ntono ndyoke ndubaddire gye luyina okufundiikirira. Lutya nsibambagamba nti bwogende bulyambwa bwepo naawe olyambwa. Bwogende bulyambwa olyambwa. Ekivunulwa nti bwogende wantu nga siwe wamwe kyosangawo kyonna kyolya ate era oyiga obulombolombo n'ennono ku biki by'owoosanzeewo. Ompulira bulungi nnyo Yoseri kyamulema okuyiga yayagala kutta baasanze mu kitundu ekyo kyali mu kukola. Nkiddamu eggwanga Buganda n'Abaganda abali mu Buganda bantu baaniriza ate bantu babeera n'abantu bantu b'abantu. Obuzibu bwange tebuli ku muntu gwe bayita Munyarwanda. Obuzibu bwange buli ku kabinja ka Yoseri ak'abatuusi abajja okusaanyawo eggwanga Uganda so si buli Munyarwanda. Ebyafaayo bisoma biti nti Abanyarwanda baatandika okuyingira mu Uganda mu 1800 oba 1800 mu nnamba entono ennyo olw'ebizibu ebyagana Wanyindo okweggala ebyali mu nsi yaabwe n'okutambula okw'abagaddugala abaatambula okuva eno Kirira yambuka ne basibira gye basibidde baatandika okujja mu Buganda oba mu Uganda mu 1800 okujja mu Uganda okutuukira ddala mu 1959 ne bajja era ebizibu nga byali bibeera. Naye Yoseri tibahabula otabasira omutano wakale kyensiri etabizizide ensanga bisibe na nyini kabuyonjo etambula olw'okuba nti yayina ekyama kye kikusike yakozesa akabinja kak'Abanyarwanda 27 okuba nti batandika olutalo ate Abaganda bamuyambako okuwangula olutalo luno bennyini n'abeekirina kati baakyatta. Yoseri yamanya nti ebikola byakoze obudde bujja kudda ate asasulire ebyo bye yakola.
wano tugambira nti Daudi dde buddongo obudde butuuse owulira nti Daudi dde buddongo obudde butuuse okalya ddakaddadda yessaawa Museveni kyonna kiyabala kimuddidde mpuddiza bulungi nnyo Yoseri bw'agenda mu nsiko okusagula n'asagula ensolo n'agikwata bulungi nnyo ku mboobo yatandikirawo enteekateeka yinda muteeka yamanya nti Abaganda bano tajja beesiga kubanga Omuganda asirika alinga Salambu ali ansenke bulali tunudde ligoloza terire bakumbe likula bulungi nnyo era watu n'atandika obbacunya yatandikirawo mbagirawo mu 1986 okuleeta Abanyarwanda nga abajja Burundi nga abajja e Rwanda ne Kongo nga abayingiza Uganda mu mpulirize bulungi nnyo wano mbagambye byaffe biraga nti okutandika mu 1900 saaliwo jjajja wange yaliwo ow'omukaaga okutukira 1959 olwo jjajja wange Katoogo n'akyama mu wanga yaliwo wano mu 1994 naye kennyini ntegeera Yoseri yatandikirawo enteekateeka y'okuleeta Abanyarwanda nga Abanyarwanda abalagenda bakozesa biki mu mpulirize bulungi nnyo yamanya nti abaali balowooza nti munnankyukakyuka yalina ebigendererwa eby'okutwala eggwanga lino ng'akozesa Abanyarwanda bajje Rwanda bayingiza Uganda kye tuyita occupation oba kye tuyita occupying naye teyamanya nti bw'okola ekintu ebiseera ebimu ate kimala ne kikuddira oba ne kikukyukira teyamanya bwe mugambire nti Yoseri Abaganda oba Obuganda mazzi oba Obuganda nnyanja ne bw'ogiteekamu kakikya tejjula era esigala amazzi meeru n'ekyeya ne bwe kijja naluba aleeta Ssengo kaasigala gwe bayita Omuganda kati kavudde kwanjula katandise tubadde tulwana Yoseri okuyingiza Abanyarwanda tulwana Yoseri okugaba endagamuntu tulwana Yoseri okugula nini numbers obadde omanyi lwaki Yoseri yagulanga nini numbers mu kulonda kwonna okubaddewo kuno nga ne muffe kennyini mu national platform mwalimu enkweze nga zirina underground network nga zisiba nini number kumbe zaali zikolera Yoseri nga temumanyi ne tukirwanako era ne banvuma Lumbuye ayuza struggle ne mbagamba nini number ebeera personal ate bw'ogiwa kiba kitegeeza ogenda girondesa ne banvuma tajjaako network atategana eno information teri agirina ngenda giba wamujulire bulu tojjaako network Museveni wumuzengala biyo gabo n'obusajja obukaliisa buleme kudda mu network njagala kwabya Museveni yekulidde akabazzi ekkugulu enteekateeka namutaikazi yali alina zimufuukidde ekizibu kubanga ziganya okukola nga bwe yali azipulaninga ekisooka yakimanya bulungi nnyo bw'osomba Omunyarwanda najja mu Uganda n'atekinga over kitegeeza gye bunaatuukira emyaka gy'alimu nga mutabani wazze ajja kweyambisa ennamba y'Abanyarwanda enkumulitu bye yaleeta mu Buganda ne mu Uganda basobole omuyamba ku byobufuzi bye gamba omuli okulonda okutwala amataka n'okusaanyawo bannayuganda naddala Abaganda mu Buganda era mu kino yakikola ng'asinziira okulumya okwawula okuggyamu n'okunyigiriza ng'akozesa method zino oba enteekateeka zino wammanga wulira yasooka n'ateekawo kye tuyita intermarriage yakireeta intentional oba yakireeta nga kigendererwa abakazi Abanyarwanda okuba nti bawasibwa bannayuganda naddala Abaganda mu Buganda kye tuyita intermarriage okwewasaamu n'ayagala kimukolere era Yoseri yalowooza nti kigenda mutajjaako network agireke bambi Yoseri girekeko tojjaako network njagiddamu ne ku Sande basabo ne bannyamu oba ladies and gentlemen njagala bategeeza okusinziira ku sources zenfunye enteekateeka ya Museveni eya intermarriage okuba nti atekinga over Buganda nfu bwe fufulu yamufiirira kyagaana okwata nga bwe yali ayagala kiki ekyaviiriddeko intermarriage eno Uganda okukwata obulungi kiri bwe kiti abantu bano bonga bo beesosola omutwa takwatagana muhutu omuhutu takwatagana na mutuusi kati ye Museveni waba asomba bonna tayawulamu n'aleeta naye ate abantu bano bwe batuuka we batuuse mu Uganda basooka Museveni n'abakwasa ettaka n'abawa ensimbi n'abawa n'emmundu nga bawadde task oba ebyokukola mu Buganda wano tuzze ku nsi engwira giwamba tutwale amataka tutte bannyiniyo tubakendeze mu nnamba ffe tusobole okweddiza ensi eno
era buli omu bamugamba ekintu ekyo ng'agenda kikola perfectly. N'asooka n'abateeka mu system gye tuyita intermarriage n'alowooza egenda mukolera. Intermarriage njala bategeeza ke kakodi akamu akaagaana okukola mu system ya Museveni. Document zendabyo nga bamuwa report nti ebintu bigaanye okukola. Haleluya nene nnyo intermarriage yagaanye okukola. Ngenda babule lwaki egaanye okukola. Yayagala akozese dominance ey'abasajja be yaleeta batekinge over economy kigaanye okukola. Asqueezinze bannayuganda ba investors n'abasuula ne bava mu business abala n'abatta n'abateeka mu mabanja ga banka n'ababijjiko omusolo bagiveemu. Lwaki yabadde n'obukadde 10 n'alemererwa business addayo n'akozesa emitwalo 2 n'asigala nga waali n'asurvivinga. Yoseri yayagala akozese dominance ey'abantu be yaleeta agiteeke mu SFC, agiteeke mu police, agiteeke mu military, agiteeke mu prison, agiteeke ne mu intelligence. N'akulyetinga SFC ng'erimu Banyarwanda bokka. N'akulyetinga SMY, Chieftains of the Military Intelligence, nga 70% erimu Banyarwanda. N'akulyetinga ESO 90% erimu Banyarwanda. Nalyoka kulyetingira iso eno gye bayita buli wende nkufuna n'ateeka buli kasasiro. Iso mara okuterera mu ggwanga buli wamu n'atandika okupiikingamu Abaganda, Abakiga, Abanyankole, Abanyolo, Abatooro, Abalugwala n'atandika obbakasuka erweru n'ayingizamu Abanyarwanda be. Akabinja kali. Ne ladies and gentlemen njala bategeeza bino byonna bigaanye okukola. Era pressure emulimbuli maawa. Era kansubire Yesu eriwulya bulungi nnyo. Kiki ekiganye ebintu bino byonna okukola kiri bwe kiti. Yoseri yajja n'ayimirira busimbaalaala nga Kamuje ayimirira ku malaalo gy'obeera nti wansi eyo tekwaliko muntu ategeera. N'akangawala n'agamba ndaba boogera nti Abaganda muri bangi naye sirowooza nti mukimanyi nti enamba esinga ey'Abaganda bonna Banyarwanda bali mu miliyoni nga 10+. Ye mentalite ye eyente kawo mentalite yalowooza nti kye yakola kikyali mu system kitambula teyamanya nti report egenda kuvaayo. Report yavuddeyo ng'esoma byonna byenjogeddeko byonna bifuufulu byagaana okukola. Kiki ekyaviirako ebintu bino okugaana okukola? Abali wano munanjulira omusajja n'omukazi gwe bayita Omuganda ng'oggyeko ekintu kimu ekitutawanya kye bayita enkwe ate nga si buli muntu nti azirina. Omuganda ye muntu gw'osobola okusinkana from nowhere ne mubondinga n'akubeererawo ne mufuuka ba Luganda ne mwogerera emboozi ezaawa n'ezaawa n'akuyigiriza okukola n'akuyigiriza okusaka n'akuyigiriza okulya n'akuyigiriza ne buli kimu n'akugamba nti oba tolina busobozi nawe alizimbawo gwe bayita Omuganda. Akuyigiriza kalicha ye n'akuwa n'amannya n'akubulya buli kimu ky'olina okwagala okumanya. Bayina omutima omuggufu. Yoseri teyasooka kubala kintu ekyo. Munnange ng'asomba Abanyarwanda okuva mu 1996 n'abayingiza. Jjukira eri abajja mu 1800 n'abajja mu 1959. Abo bo ne basisira bulungi nnyo tosobola kubaga bintu byakudda waabwe. Kati Yoseri teyamanya nti bw'aleeta abantu bano bayina total differences ezaawo okuva ewaabwe. 1 basosolebwa. 2 buli omu yeekengera munne. 3 buli omu tayagala munne. 4 tebalina ddembe mu nsi gye bajaba bajja. Batuuka mu Buganda gye bagambye okutta okusaanyaawo n'okukola buli kimu nga basajja battu ne bakazi battu bali innocent tebalina kye bamanyi. Baayaliriza buli kintu kyonna ne bakituuza. 1 baayiga Oluganda, bazadde mbaana Abaganda, babazaddemu, basomye bonna, bayize empisa, obulombolombo n'ennono gye bugenza okuzibira ng'Abanyarwanda bonna Museveni be yaleeta bonna basaanuukidde mu Baganda. Basaanuukidde mu Baganda babanoonya tebabalaba. Babuze, mission zigaanye.
yoseri kuliko report wajifunye era mu discussinga ko byonna system za mweziga muga kino kyajja kitate twakibala byonna omuganda akugambye nyanja enkuba ne bwetonya nerete ebisooto amazzi gasigala meeru tegavaawo njagala ali kuno mbuulire omwana nga musoga nga muganda yamuzana namukuza omukazi empisa ze ziba za njawulo nnyo kabere mu lugwala kabere mu nyolo kabere mu tolo nga yazalibwa omukazi muganda oba yazalibwa omusajja muganda empisa ze embeera ze ez'obuntu zibeera totally different ku z'abantu abalala kati Museveni kyataabala kigenti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambye muyambe ekkiriza abanyalwanda bonna be yaleeta badizolovinga bonna ani abadizolovinga humbleness kindness ne welcoming gye tulina abaganda abasajja bagamba nti abantu be tulimu wano batwagala tu bali innocent tebatulinaako buzibu ate tubazadde mbatuzaddemu tulinga bo twafuuka baganda tutukyali mu ntalo za Museveni ejjukira ono yayimirira kadala n'agamba nti n'oli munne omukubi wa kasabbuuni yagamba nti bali miliyoni 12 omukubi wa kasabbuuni yagamba bali miliyoni 12 zadizolovinga bepu zonna teziyiwo kino lwaki bakitegera bakola report bakola report eno okusinzira ku biki ebyagwako mu kalulu Museveni bwe yaleeta abanyarwanda bano yabawa orders na buli kimu naye unfortunately buli kimu kyagaana abasajja be yaleeta bafuuka baganda abafuuka basoga abafuuka kino kyazze kitya report eno yali balete fuluma naye kyagulanyi webale report yafulumye ng'esinzira ku kaluka n'akawedde Museveni yali amanyi nti alina obululu miliyoni 8 ezeekutte okusinzira ku munyarwanda gwe yayingiza mu Uganda okumala emyaka gino kuba 1996 ne bakyayingiza olwabadde afunira endagamuntu nga n'abala babatekeyo nembu kyagenza okukakkananga buli muntu yenna gwe baleeta ya dissolving afuka muganda balonda Kyagulanyi tebakyasobola bafulumya tebakyasobola bazzaayo kubanga ekintu kyayika babagambe ffe tetulina budde tetudda gye twava bano abantu bano batwagala tetulina buzibu nabo era tetugenda batta yensonga lwaki Museveni yeeterawo iso semwayi ne iso ng'ebitongole ebirina okukola omulimu singa mission ye underground ebeera emereddwa kyova aliwo drone eziwamba abakuba abantu amasasi ategeka ambushi afulumya amagye bagatta kati ebintu bino abikola manually naye scientifically kyeyategeka kyagaana kyovulaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza wayingiza abasajja bo n'abakazi bo nga mulina mission ekoze eki eganye badizolovinga oyo gwe bayita omuganda naawe kennyini nkujjukiza wajja ng'oli bujje mwankole ne bakugoba n'ennyoko n'omugugu gwammwe kana akagugu kamutambula nako wasibira mu Buganda ne bakuwa obudamu ne bakuliisa ne bakwambaza ne bakusupportinga era bwagenda mu Scotland kibyobufuzi wabitandika n'abasajja baganda n'owangula abasajja baganda bakuyikiriza international politics ne international relations ne bakuyigiza bakukuuma paka wootuusa olwaliro n'ogenda ng'obatta mpola naye era kikulemye okuyiga sitiri okyatta kati ositusa otambula ng'okireyiminga mbozza mu enale mwegenda kunoonya buwagizi mu Buganda mukulu doktorini y'okutta gye wayigiriza omwana gw'osoma nti agenda kusikira wamuyigiriza mbi kibanga omuzadde okukunamira omwana Museveni wakunamira muhoozi n'omulagamba kugunyo nkidda Museveni wajjamu empale technically n'okunamira muhoozi n'omulagamba kugunyo ebisiraani byalina nobody can love that boy one gwe father oyina doctrine y'obukyayi notta abantu abakolera
n'okwata ekiwowongole n'okibikkulira amakugu bino okikunamira n'okiwa doctrine y'okutta n'okuwamba singa wali otegeera ng'olimu empeka emera wandibadde tokwata mwana omuteeka mu magye muwa doctrine na buyinza bwakutta nga wali oyagala ayikusikire era ensi emwagale. It was a big huge mistake. Wakunamira omwana wo n'omusikiza obukyayi abantu bamulaze essaawa zino. Genda osanga Omunyarwanda yagenda n'atula mu Ankole mu 1900 ng'akyasobola okuga nti Munyarwanda. It is impossible, tekisoboka. Yasinga n'okumanya Obwakabaka bwa Ankole engeri gye butambulamu kubanga bwagala. Genda osinga n'Omunyarwanda eyajja mu 1905 nga tonnabateeka kuleeta bana babuwaleeta omugambe kubanga basinga okumanya Oluganda bamanya ebikoco bamanya Obwakabaka basinga n'okwagala Obwakabaka. Genda omugende buno obuyayi bwo woleeta mu Buganda okutta Abaganda nkugamba eno wakola nsobi walinnya yeetokota kati challenge ogitegedde bulungi nnyo ne bw'onoosomba bano b'osomba buli lunaku n'obayingiza the moment nti obateeka mu Buganda bagenda ku dissolvinga Abaganda mataka sitogateekamu okasitogateekamu nyibo tyu one tobale. The only way wali oyina okukola kyetuyita cleansing n'osaanya Abaganda bonna n'olokoleta abantu bateekamu nga basanga ekintu kikalu naye wonooleta Abanyarwanda 100 n'obateeka ewantu ne basanga Abaganda aba basatu bwe bati bagenda kusumulula buli kyonna bali kye bazze nakyo babateekemu doctrine yaabwe ey'empisa obulombolombo n'okutegeera n'embeera y'ekintu. Togenda sigaza kintu. Togenda sigaza kintu. Kati gwe kiwakola nze nsombe n'osomba naye nga gy'oleeta tumanyiyo. Nkuddamu. Genda osanga omwana azaliddwe omukazi Omuganda engeri gye yeeyisaamu. Genda osanga omwana azaliddwe omusajja Omuganda engeri gye yeeyisaamu wadde amuzadde mu ggwanga ddala nnyo. Babeera totally different. Ekyo kyotamanya gwaleeta bantu nga tumanyi kigenda kuzu kati kino kyakulaze tolina kyolina. Ladies and gentlemen, pressure eri ku Museveni bwadde mwasa atambule Buganda bafune akalulu si lwakuba nti bamukuba akalulu super wa abantu byaleeta bonna baabula nga ice cream masano kabwe baabula ekyabuza Muganda yababuza n'ababuulira kyekyokukola obulombolombo n'ennono ne beegatta Lumbuye badwe papa ne babula kati tosobola muyita Munyarwanda musimanyi kiki yenna Musisi yenna Ntongo yenna Mutubi yenna Mukasa yaani baabulira ddala. Jjukira balina history egambe waabwe babasosola babatta tebalina buli kimu bw'atuuka eno n'atuuka mu mbeera embeera ey'obantu community mukwasaganyiza wamu abaana basoma wamu tebeesosola musimanyi gwani simanyi wanyindo mpanvu simanyi gwolina amakudde simanyi gwolina omuntu omunene simanyi gwo tebiriwo wano. Buli omu tukutwala nga bwe tulina okukutwala kasito wange oli kaddugala. Kati Museveni ekyo wakimanyako munnange kubanga bw'oyinza okuba olina essimu ya Katonda nga omukubira nga olina puroguramu ezizo. Katonda musajja muzibu nnyo tebakola naye puroguramu gwekyo tewakimanya. Kati otegedde nti omuntu abeera muntu Katonda abeera kugoberera ne programu zo nyingi naye ne Katonda abeera programu ze. Kati gwe kyunya Omuganda naye ng'atokyamuleetamu abantu bo tugenda basomesa doctrine yaffe tubakyusa obwo nga bwe tukikoze lipooti baje kuwadde ojja kuswala nako era oswadde n'akawuttaako. Nkiddamu tugenda basomesa newankubadde temubulamu mpulunguse nti tulina kyazikolera naye oswadde n'akawuttaako ng'oggyeko bali abalina emitima emikyafu abaakaminjako abasigadde bakazi battu tebaagala na kumanya kye bayita Museveni kubanga bakimanyi ogenda bakulira akabazzi kugulu. Kati munnange okyasomba kannaku zino baleetera mu Costa ne buli atuuka kabeere kayunga genda gatuuka babuuze tebabimanyi mission zo bazivaamu naye ero doctrine gy'ogenda okuleeta kati era kyobulaba batandika gabanga ndanga muntu nini namba bazigula buli kimu baali balina kye bapulani nga bakizimba ekino ekyo buladi n'abantu bangi ng'amanyi nti akalulu agenda kuyola kayole already alina numbers
enamba azagamba fetuli bantu bande tunajja tuliya musebe tetubimanyi nsiba mubaleetedda wano bamukuba omwenda tugenze mu maaso dakika ziri mmeka tukeze dakika 5 okuva olwo Museveni okutuuka kati yeebuuza kiki ekyatuuka ku kakodyo ke lyakozesezza bwonna obuganye so nga ate kikulu agenza okumala kisoma bulungi nti abantu bano webateeka mu Buganda yabateeka mu bantu bakyamu abangu abokukyusa obulungu bw'abantu kubanga babasomesa Oluganda basoma n'abaana baabwe babazaddemu nga n'empisa gye bayisaamu ya kintu etali ya kusosola agenza okiggukamu nga bambi lwayaba tweyongedde mu maaso kati ennaku zino omusajja ono baali bakola database yaabwe ngera bw'avaayo n'akinnambuka nti Abaganda tebaliwo olwo Banyarwanda database eno bagenza ogitunulamu ng'ekituufu balina byoya byanswa nga bwe yatugamba nti yatuubwa Kabaka byoya byanswa nga milioni 8 tebakyazira bakozi abula dda naye ng'ate mwezi zisiise kino kyamweyolekera mu Buganda kyagulamu baakalulu n'enkoona n'enywa n'atuuka n'omugaana okujja mu Kampala ne mu Kampala n'entebe okukubayo campaign naye ng'ate gy'ataatuuka gye baamukubira ddala ne tugenda mu maserengeta ga Uganda gy'agamba gye bamuzaala gy'atazaalibwangako ate eyo yo teyabaganya kulonda kuba baali bamwesunze omukuba n'enkoona enywe obulu baabuleeta butiikinge era nga buli agezaako ga nti alonda bagenda mukuba emiggo egimwosa omuliro eyo naye n'akimanya nti naye ali kafu yasigala luddawa bwe yagenda mu magye ekyali kitokota si kisaanikire nga n'abakulu bennyini mu magye bagamba baana mukole kyemwagala ebisigadde Katonda yanaamanya kyokkola ne Museveni yakwata omusajja Simon Byabashaija n'amuteeka emundu ku mutwe ng'amuli bagamba soma byotawulire soma bye bataakuwandiikidde ojja kutegeera omuliro agenda okyetolooza nti okwetoola Uganda yonna Museveni nga tugenda mu kalulu yaggala booda zonna ng'akimanyi nti abasajja n'abakazi abamu batidde bayinza okudduka okudda e Rwanda booda ne baziggala eyo babagamba sima Uganda erina olutanda Rwanda wa ono yali aggala booda ng'asuubira nti abantu bagenda kumuddukako bonna basale baddeyo gye baava kumbe bano nabo lwaki tegere baga akatusigale wano tukole bye tulina okukola mpaka nga ensi eteredde nakati era bamulinze kati weewuunye otta abantu ogoba abantu ku mataka abaana baganda obatta obakyunyiza naye ng'ate ogamba nti onoonya bululu kyekitegeeza kyegamba nti ggwe okuyiga temuyigirako ddala kubanga obusiru mwanyonka buyonke abantu byaleeta bamwekyusirizza era bwe twogerera tamanyi butya bwagenda kikola kale wenkugambira nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ndowooza Museveni okitegedde nti buli kyopulaninga ne Katonda baapulaninga nze nange mu nkola yange wano nga ntandika obukulembeze wano wendi nina ekintu ekyanzijira mu bwongo nengamba abantu twalimu abantu nga 8 nga twakajja tuli abantu nga 10 fekka basooka wano nembaga tujja kweyongerako mu bungi naye tulina okuteekawo akakiiko ne system nti buli muntu ajja wano asanga wateredde bulungi nnyo ng'asobola okweyagalirawo ne wabaawo obuzibu tusobola obusolovinga ne tukkiriziganya abaliwo ffenna ne tutandika akakiiko kenakulembera ebisanja 2 nemmala n'empaayo obuyinza nakatira kikyatambula wanteri muna Uganda afiirawo n'asigala wano free of charge muno baguze bakusonda sente katasa of mili mikwano gye betwatesa ekintu kino naye mu kintu kye nakolanga na making sure nti nani Baganda are very comfortable in my leadership okubira mu society na making sure nti abantu abatali Baganda nenga bava Uganda bonna babera mo comfortable mu community y'abana Uganda bonna we basangwa we bali era kibadde successful nakati kikyatambula the moment you're holding a passport ya Uganda nguli mu ggwanga lya Butuluki oba wazejjo wazedde kasitambulira wafunye ekizibu the whole community bagadalinga ne tukuyamba nova mu kizibu ofudde ntukuze Kampala kati Museveni kyatamanyi nti ffe twaniriza buli muntu yenna gyava ne gyasisira tukuyamba tetwagala kumanya kikufaako ggwanga gyova yensonga lwaki buli muntu asobola okujja mu Buganda n'agula mu Poteya kubuuza lwaki wazoba dino kubanga tukimanyi ensi tuyitako buyisa akowa yatuviira akowa yagivira tuli mu kabuka tetwagala kuleeta lutalo ku muntu yenna naye omuntu ali hambo bwatyo
n'omutuusako obulabe n'otta abantu be n'owamba abantu be obwakabaka oyagala busaanyaawo aziifu nti bwebukusula mu kitanda mwosula kiki kati nze kintu kye nakola abaganda kye tuteekeddwa okukola nebandagana kye balina okukola buli mukyalina okukola naye ggwe bw'ojja ne doctrine ne mentality yo nti buli muntu olina kuttamutte kubanga aganye okwagala tosobola kuoccupyinga Uganda by all means. It will not happen. Museveni, I bet you can't occupy Uganda with your mission. It can't happen. 1. Toina time. 2. Toina replacement. 3. Enyanja tejjula. Enkuba etonnya mu Uganda. Emigala gifumya amazzi amakyafu ne gayingira. Victoria esigala amazzi gali kala esinga gego nenga gonna gye gaggwera kiki ekigasengejja ekituyita humanity. Kyetuyita humanity. Kyetuyita humanity. Embeera y'obuntu. Nebwe oyina mentality nti you want to occupy. Ng'okozesa abantu b'oleta. They are going to dissolve. Nga report bwe bagikusomedde. They are going to develop, to dissolve. Ekyo nga bwe bagenda ku dissolvinga. Bonna olw'embeera gye basanze mu kitundu abantu babalinaako buzibu babagumye mu Uganda osanga omuntu nga tamanyi Oluganda bali muyigiza ne tukifuula comic kuba tukifuula nga kiri happy. Awo oyo mukiga ono tumuyita mutooro ono tumuyita ani n'abeera happy n'abeera happy mu society n'akula n'abeera muli waliwo ebintu kyolanga kizibu. You can't occupy Uganda by all means. Ogenda tunyigiriza ogenda tulumya obwavu amasomero gatunde ebyenjigiriza mbisuule buli kimu but time egenda kujjanga mission tesoboka. It is impossible tekisoboka. Olina kusooka kusanya Abaganda bonna n'alimu akasaya akaganda olina omusaanyaawo. N'alimu akasaya akaganda olina omusaanyaawo mission y'okutuukira which is impossible. Otherwise video eyaliro ngimaze mwe bali kubeerako mwe bali kujja bangi nnyo. Abalina ebirabo byange akabox kange kagule lunaku bwe zinawulira saa mukaaga ez'ekiro nja kuba mpereza emyaka 4. Abampereza obubaka obw'okunjagaliza amazaalibwa mwe bali nnyo mwe balire ddala. Mukama abankuumire mwe bali kunjagala mwe bali kubeerako. Official number yange eriko ku WhatsApp. Osobola ogikubako ku WhatsApp, osobola osindikako message. Enkadde embaga ejja kuddako mu 3 weeks from now. Naye nga bye mbagambye sina bingi. Njalo bagaliza okubeera kulungi ku lw'eggwanga eddungi naye nga Museveni wonna w'oli manyiga kubugumye naye nga ate ojja kutuuka okwagala okubulwa wonywa amazzi nga tokyasobola ganywa kubanga gwe kiwalowooza nti kigenda kukola tekisobola kukola. Omwana w'omuhoozi wamukunamira omujjomu empale n'omukunamira n'omuwa doctrine y'okutta katasobola kuleeta mwana mu public bw'otyo nga public yona ekimu ky'omwana mutemu. Gwe kennyini oli mutemu. Gwe kennyini oli mutemu. Doctrine wamuwanfu. Bwali yagala mwana wakusikire wandi bato muyingiza mu byabufuzi wandi bato muyingiza mu military wadde okutta abantu ne buli kimu kimuwadde ate kalate gw'osindika mu public nga kiwali osubira opulani ze miliyoni 10 badi zolovinga babula yiye abala woza kitawo gwatta ne gye wamuzika ku faamu z'abantu gye batamenyekidwa ye yatudde ne yajja kukulagako. Otherwise, mukaba bankumi atakumira mpeera mbagala nnyo mubali kubeerako tusinkane ndoza ku Sunday if possible. Alenga mubali kunjagaza birthday ya rusawo zero mukaba gw'ekiro mjabatirayo posti mukaba bankumire mwera mbagala nnyo onako lungi.